Kasuku yagamba nti mwabekebeza bye munoonya mujja bifuna. Oyinza okuba oli Siriimu wasirise n'ogenda weekebeza ne bamuzuukusa ne bakubula zaatu zobadde okola ki zobadde onoonya. Yakyogera jokingly naye nga abantu abasinga musaba bati okwekebeza. Njagala nnyo okuleeta bannayuganda ebintu ebibagasa okubaleetera abasawo ababannyonnyola ensonga ez'enjawulo. Mukwano gwange Dr. Mathias njagala atunnyonnyola ku nsonga y'okwekebeza. Lwaki abaluuza abantu bati okwekebeza? Why do you think people mubatiisa mubannyonnyola bubi batya kumira ddagala batya kukola kera omuntu yinza kubakubiriza batya okujja okwekebeza naddala mukenenya? Kirungi nnyo ekyo ekibuuzo. Naffe bwe ku buzibu tusinga okusanga. But also sinabakuddamu ffe ng'amalwaliro tulina okulaba nga tuteekawo enkola ng'omuntu bw'oba ozze okwekebeza we make it easier and faster for you. Lwaki omuntu ajja okwekebeza HIV n'amala essaawa 4 mu line already abadde tayagala kujja yeewadde after 3 months nga bamukaka yeewayajje lwaki amala essaawa 3-2 mu line era tulabye bangi bajja ne bakebeza results ne bazireka munazimbulira n'agenda ekyo nayo kiri awo. So ffe ng'amalwaliro tulina oteekawo first of all privacy. Abantu abalala we bazze okukeberera mu ruumu zaffe ze tubabuuliramu results. First of all genda okulaba nga oyogera wano nga n'oli aleeri akola ki kyokka oli gwoli mu kujjanjaba wa kirala onalese HIV test results kati batya. So kati wano ku Adifa we have designated a special place whereby tusobola okukebera ne taking through counseling and then tukuwa results zo bulungi private lenga tewali awulidde. Nature services zino nazo ziriwo nti sobola kubeera ewaka nga gwoli mu nyumba yo wekka oyagala kumanya results zo ntujja ne tukebera ne tukuwa results zo wekka. Mbomwo ekyokutya okukebeza si kirungi wadde abantu batya repercussions. Kati njagala oyanukule Kasuku ebintu ebikoze ki ebiddirira era tu encouraging abantu bangi nga Kasuku abalina endowooza eyo nga mwami Kasuku n'abalala nti tewaliwo kufiirwa mu kumanya status yo whether you're HIV negative or HIV positive. Bw'okitegeera olwaleero kiri better than okukitegeera after okitegeera because waliwo endwadde z'osobola okufuna ze tuyita opportunistic infections ezijja kubanga immunity yeekise wansi ate n'obukosefu bw'omu mubiri nga tebuddayo they are irreversible n'oba otegere n'omira ki eddagala. So tu encouraging abantu nti bw'oba oli eyo nga tomanya HIV status yo n'endwadde endala ogenda okebeze bw'omala okutegeera abakugu bakunnyonnyole butya bw'osobola ate okwekuuma ate nga tofudde HIV takyatta abantu bwe nzija ku Adifa nga munyambaza ekikoopera kya boda abaliwo balowooza boda yaze kuleeta bintu kumbe engenda eri manyi kwekebeza nedda ssebo waliwo enkola endala era oyitamu ng'abantu abalala ne okutuuka okuwa results bakuhandulira. Waliwo bannaffe abagenda ebweru nga bataga tests ez'enjawulo ezimu nga za bbeeyi because omuntu ayinza okuba nga agenda nkya ne bamugamba agenda wali ne bamugamba 18,000 kebeza kino. So abuyinza bawa amagezi ki abagenda ebweru era tests zebakola era bayinza kusangawo services ezo. Webale nnyo. First of all nga sinnakiddamu abantu abasinga okugenda ebweru okukola baba banyigiriziddwa mu kusooka wano nga tebalina mirimu abantu abo tebalina ssente era idea neyo gamba nti omuhandlinge ng'omuntu omulala wa bulijjo ffe nga Adifa twakiganye because omuntu abeera ku kisenge company naye emugambye era owetegeke enkyogende twagala kino nga webiri so twataddewo enkola eyambako abantu abo nti test ezandibadde ngeze emitwalo 15 tulina package nga tugikola emitwalo 47 kuliko HIV test kuliko syphilis test tukola hepatitis B and C ezimu company zagana x-ray tukuba ne syphilis kabotongo tukuba ne x-ray y'ekifuba tukebera ne pregnancy test
all those tests tuzikola ane tusigninga ne forms zo kumitwa ina mukasamu. That's the cheapest so far in the country. So omuntu waba agende ebweru eggwanga kirungi okujja ne adifa nakola test ze mu bwangu ajja wano erungujja kitunzi na kubanga nyangu kulaba nakola test ze naye kali kogeddeko abantu ke bati akamukenenya bali kirungi okwekebeza n'obutatabaala kubanga ate wali omuntu aganze nekebeza kati bwazula nti mulamu musawa bakyamunyona munewe kumalabanga maliro ndagala adde Yadde atabaale buto adde mu myezi 2 yekebeze. So kirungi nnyo okubeera naye ndowooza egundi nakuvamu era tugambeeyo n'ekirala kyembadde njala okugamba abantu abatulaba abantu abasinga bali eyo bo bamanyi okusinziira waliwo ekigambo kye bagamba okusinziira ku ntalo ze balwanyi bo balowooza balwadde, which is a very bad mindset kubanga omuntu oyo agenda kubanga agenda yejabaata ye protectinga amanyi already ndi mulwadde naye tamanyi ate bantu bangi bebe tubasanze nga bakyali ki balamu ate nga omukebera n'omulaga nti mulamu ajja slowing down byabadde akola ye protecting. Kati mukenenya singa leero mba mufunye bamala bbanga kyo mulaba well esinga test ze tukola oba wali okebeddeko abasawo bagamba komawo after 3 months odemo okebere to prove the test jokoze kati nga siddamu kwegadanga oba mwezi emyezi 3 nga ndi katebe bwe kyandibadde naye ate tebakikola so kitegeeza nti kitwala myezi 3 yeah naye for example omuntu woba wabadde naye leero nga mulwadde nojja tukebera enkya oba after 1 week tuiza obutalaba bulwadde obwo. Kati oyo gwenfunye leero nsolo musiiga omulala oyinza obutamusiiga leero naye during that period nga tanaba kulabika osobola ate nnyo musiiga nnyo abantu abalala. Naye waliwo ekintu kyetuleseeyo kyembadde njagala okuyamba abantu. Ndaba nnyo abantu nga bajjire malwaliro dokita mbadde nsaba kunkebera amaze emyaka mingi teekebeza HIV era azze okwekebera kubanga alina omuntu gwe yasuze naye ennaku nnyo emabega naye atidde oba yamusiize. First of all tusobola kulaba bulwadde mwezi ennaku naye tu-encouraginga abantu waliwo eddagala lye bayita PEP post exposure prophylaxis lye tugaba singa obadde n'omuntu leero nga tewanayita ssaawa 72 omuntu oyo nga tomwekakasa either omwekakasiza ddala kituufu mulwadde oba tomanyi status ye aganye okwekebeza osobola okujja mu ddwaliro tukuba eddagala eryo lya bwereere eddagala eryo omuntu n'aba abadde mulwadde tosobola kufuna kawuka kubulimira bulungi. That's very important. Bwe bityo bibadde briefly tujja kwongera okubaleetera omusawo Dr. Mathias akusomese ku ndwadde ez'enjawulo na butya bw'oyinza okufuna obujjanjabi awantu wonna. Nze Dr. Tiamale tuli ku mutukuvu status Benz mweraba.